رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال أحد السلف: أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه. أتندز الله سبحانه وتعالى سوى الله سوكسا سنبي به النبي صلى الله عليه وسلم تيارين قرية النبي صلى الله عليه وسلم وكسومسا أربعين مرة عشاء. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. نبي يتمواغا وكويوكا قبل العشاء ngomutana sala swala ya isha wango soro kwewaka ndo itawo paka kufajr. Wal haditha ba'daha atendera natamwa okunyumya emboozi oluvannyuma lwa isha olw'okubeera nti omuntu aba alina okugenda n'abeerako n'abantu be. Ekyokubiri okuba nti omuntu yeebaka mangu asobole okwetegekera qiyamul layl, eswala y'ekiro. nabwe kityo eno bid'a tetujja giddamu inshaallah. eno bid'a tetujja gikola ki kugiddamu inshaallah. Naam, obutajemera imaamu katwejjukanye ekigambo kyabamu ku basalafu. Yagamba ahlu dunya kharaju fiha walam yadhuqu atyaba ma fiha. Abantu b'omu nsi oba abantu abavuganye ennyo mu nsi eno bagivaamu nga tebakombye ku kintu kisinga kuwoomerera mu nsi eno. Batuuka okuva mu nsi nga tebafunye buwoomerevu buli muki mu nsi. Qila: wama atyabu ma fiha? Ne bamubuuza kyekintu ekisinga okuwoomerera oba okuba ekirungi mu nsi eno. Qala: mahabbatullah. N'abagamba okwagala Allah. Wal unsu bihi, n'okwebeesabeesa ne Allah. Omuntu yebeesabeesa atya ne Allah? Bikathrati dhikri, olw'okumutendereza ennyo. Ala bidhikri llahi tatma'innu alqulub. Omuntu buli wayitiriza okutendereza Allah omutima gwe gukkakana. Kati bannannyini nsi n'abagivuganyamu obwo buwoomerevu tebawufunaana. Ekisembayo washauqu ila liqa'i, okubeera n'omululu ogw'okusisinkana Allah. Teri muntu ali bize n'ensi eno nga yeegomba okusisinkana Katonda, kubanga buli kaseera alaba alina ebyokukola bingi. Ali muzimba kino kizimbe, ate maali eri ku konteyina. Kyobalabanga abagagga tebaagala khutuba za kufa. Neera waliwo gwe mmanyi ye tasaala Juma, naye kyamujja mizikiti bashekhe buli kaseera basomesa kukola ki? Buli kaseera kufa. Kati neesaalira wano, asaalira mu ofiisi ye. Kati sobodde Allah subhanahu wa ta'ala lil imani ta'amun wa dhawqun. Obukkiriza buyina ekiwombereze, buyina ne testi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba dhaqa ta'amu al-iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akombye ku bwomerevu bw'obukkiriza oyo asiima okuba nti Allah ye mulezi we, n'obusiraamu ye ddiini ye,
ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi ade mu hadith endala hadith ya Anas ibn Malik nabbi nagamba thalathu man kunna fihi wajada halawata al-iman ebintu bisatu omuntu wabeera nabyo afuna ekiwombereze ky'obukkiriza fadalla anna lil-imani dhawq wa ta'amun nabbi alaga nti obukkiriza buwomberera ng'omuntu ekiwombereze kyafuna nga ttiimu ye esamba nga yeteeba alina obulamu bwawulira tasobola bukunnyonnyola gwe atagiwagira naye aba akikola ki akiwulira muli kali n'omukkiriza alina obulamu bwawulira nga ali mu swala nga tasobola bukunnyonnyola alina obulamu bwawulira nga basoma Qur'ani nga tasobola kutuuza wansi akunnyonnyole nti mpulira bwe nti alina obulamu bwawulira nga atudde mu darasa ng'eno kati ekyo Allah kiwaba okukabokka abakkiriza kyova olabanga law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi min al-iman lajaladuna alayha bisuyufihim singa bakabaka n'abaana baabwe bali bamanyi obuwomberevu bwe tuliko mu bukkiriza ekyengera kye tulina bandikutte ebiso byabwe batulwanyise bakitujjeko teri kintu kisinga kuba kya bbeeyi mu nsi eno nga al-unusu maa Allahi ta'ala omuntu okuba nti yeebeesabeesa ne Katonda teri kisinga ekyo teri kintu kisinga kuba kya bbeeyi ng'omuntu okuba nti buli kaseera asoma ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala watawakkala ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'u al-alim noyimuka ekiro abantu bebase nofuna wuzu notandika obwo obulamu sheikh abasuubuzi tebabufunanga neralabira ddala nga mmwe oba muliko biki bye mwogerako katosobola kimunnyonnyola nakitegeera thalathu man kunna fihi wajada halawata al-iman ebintu bisatu singa obeera nabyo ofuna ekiwombereze ky'obukkiriza an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahum okubeera nti Allah n'omubaka we b'osinga okwagala okusinga ebisigadde nga Allah waba asazeewo n'omubaka ne waba muganda wo ne waba maama wo ne waba kitaawo okulembeza kya Allah namuki ekyo kiraga nti oli mukkiriza ekyokubiri wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah okubaayo omuddu gw'oyagala mu nsi muno naye ng'omwagala kulwa Allah nga si bizinesi siki jasobola omulaba ennyo omuzikiti ng'asaala n'afuuka mukwano gwo neera nga ogutunwako osanyuka ekyo kiraga nti oli mukkiriza ekisembayo wa an yakraha an yauda fi lkufri ba'da idha anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi nnar okuba nti omuntu atamwanye ebikolwa by'ekikafiiri oluvannyuma lw'okuba nti Allah yamulungama eri obusiraamu olina ezzambi ly'obadde owangalirawo Katonda n'akusaasira n'olivaako nga buli wolijjukira okaaba n'okkaaba kale kiraga nti otandise okufuna ku kiwombereze ky'obukkiriza nabwe sobadde Allah subhanahu wa ta'ala eno eddiini yaffe tusinza Allah nga tufuna empeera naye ate kyengera kinene mu kuba nti kitujjirawo okweraliikirira omuntu yeesigamira Allah teyeeraliikirira omuntu atendereza Allah talina kyatya omuntu ajjukira Allah taba na stress naye limu ku ddagala lya stress oba oyagala okuwona ebizibu by'ensi omutima gwo guwanike nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala kyonna ekyandize nga kikweraliikiriza omanya nti kizze bihikmatillahi al-baligha Allah kimanyi nti sirina kyaggulo takimanyi itma'in kati tebenkera lwaki takugabiridde leero emisana wonna wonna yamanyi lwaki takugabira oba mushahidi wadde Allah subhanahu wa ta'ala
kati nsobola kusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obumberevu obwo kubanga abantu kulembera abalongoofu yayimiriranga mu swala ne bamugjamu akasaale nga baba bakumugjamu kasaala bagamba mundinde nga nkola ki nga nsaala kubanga wabeera mu swala ebirowoozo ebyo byonna byonna eddembe lyo lyonna lyonna aliwuli ali mu swala nabbi yagambanga Bilal arihna bisala ya Bilal tuwummuze n'esswala wange gwani Bilal wakana idha hazabahu amrun faza ila sala nabbi yafunanga ebimusumbuwa mu nsi yagendanga nafuna wuzu nayimirira mu swala kubanga lwaki waju'ilat qurratu aini fi sala katonda yali yafuula esswala nga kyekisinga omwerabiza ennaku y'ensi nga wagiyimiriramu bwati kala yeerabira nti talina kyagenda kulya yeerabira nti abaana tebalina sukulu fees kubanga yunaji rabba ali mu kusaala ayogera nani ayogera ni Allah subhanahu wa ta'ala kati so eddalo dituukako esookera ddala asidqu maa Allah olina okuba ow'amazima wakati wo ne Katonda oluvannyuma n'okwata ekkubo baliyita tariqul arifin ekkubo lyabo abaagala otegeera Katonda ekkubo lyabo abaagala osemberera Katonda ekkubo lyabo abaagala okuba mikwano gya Katonda ojja kyesanga mpola mpola nga naawe ensoji iraba bulabi nga n'abantu abagivuganyamu weewuunya lwaki bafa ki nayo kati nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ayongeza imaani zaffe ate abeere nga atugirawo byonna oba atutaasa byonna ebiyinza okukakkanya imaani zaffe nozitwala kubanga al imaanu yaziidu wa yanqus imaani erinnya nekola ki nekka yaziidu bitaa wa yanqusu bilmaasi gyokoma okugondera Katonda gyokoma okweyongera imaani gyokoma okujeemera Allah gyokoma osereba muki mu imaani jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin singa okukiriza kibuuzo kuba enaggulawo omulyango ogwo tuyinza okuva muno saawa 3 ate nga mbagambye nabbi yatamwanga okwogera oluvannyuma lwaki waisha tutambulire ku sunna sheikh naam jazakumullahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh